ono ye papa panado w'ebigambo simpeke asindirira ebyasi si byamasasi naye ebyokumanya awo n'otumbira ng'empungu mu bbanga ng'oli mumanyi. Ono ye papa panado w'ebigambo. Abasebo ne bannyabo mukulika eyo tutandise ekitundu ekyokuna. Dokita Batindira Bamaga Kaddu balige yankoona ate omusubbaawa amukoleeza busumaawa. Tuli mu panado w'omukwano munansonyiwa ekigambo panado w'ebigambo ndowooza nakyagadde nnyo naye ate nga neyo pulogulaamu ndala ebeera yeetengeredde. N'olwekyo basebo ne bannyabo naye ng'ono panado w'omukwano nga olunaku olwaleero tuli ku mulamwa ogugamba nti bintu ki by'otayinza kukkuta ng'oli mu mukwano ne munnoowo. Abasebo ne bannyabo okuva gye twatandikidde mukkirize mugaane ddala muwulidde enteesa z'abantu, muwulidde buli kimu kye bazze bannyonnyola nga bo oba oli awo ku mukwano. Nfundikidde ngezaako okulaga nti okuteesa kwange nako kantandike nako nnyinza okubeera omukyamu naye kale we nnaaba nsobeza tujja kusaba ate mwattu mututereeze tovumirira wabula jangu nnyinyonnyole mu kasanduuke kange enamba yange gye mbawa yeyo eri ku WhatsApp onkubira n'onfuna ne tunyumya. Bw'oba ng'oyagala okukyaza mu studio z'ekyoto ky'okumanya oyinza okunkubira. Bw'oba ng'olina bizinesi y'oyagala kulanga byonna. Abamanyi eddakiika 47 ez'akapepejjuka ku ssaawa 7 olunaku lwakutaano. Abasebo ne bannyabo abajjukira gye twatandikidde, abajjukira emboozi gye twatandikiddeko, ekituufu kiri nti twetaaga okubeera ng'emboozi eyo nzirayo emabega ate okubeera nga njolekera okufundikira kwange n'ebintu bye ŋŋenda okunnyonnyola. Ebintu ddala ebikola omukwano bye biri bannaffe abamu bye balowooza, ebintu ebitakutika mu mukwano. Emboozi eyo nagireese ng'enaatuyambako kale okwetooloolera awo kubanga eriyo ebintu ebitaliiko kkomo. Era emboozi zange nzaamanyi gye nzijja ate nga ziba gye ziri, sigamba nti oba mpangirira naye olw'okuba nti ndi dokita atakuba mpiso wabula mu kusomesa mu mukwano, mu kusomesa omukwano, ebigambo eby'amakulu n'ebirala bingi, kitegeeza nti nteekwa okuleetera ebyo by'ogwanidde owulira mu matuugo. Ekituufu kiri nti bwe tudda ku mboozi yaffe olwo kitegeeza mba ntandika okufundikira. Bw'oba ng'owulira ng'oyagala omuntu, ekituufu kiri nti waliwo embeera gy'ogendako, waliwo embeera oba eddala ly'otuukako n'okuwunga n'owulira ddala nga munno omwagala. Kitegeeza munno oteekwa omukuuma lubeerera nga musanyufu, oteekwa omukuuma nga musanyufu. Kyova olaba nti kigwanidde oba oli awo olumu okweyisa ng'abantu abatalaba ng'omwami oli bwe yakola naddala ku bannaffe ebintu bye batukola naddala nga tuli mu mukwano. Ebimu tugwanidde kale okwefuula abatalaba ne kale naye nga tulaba naye olw'okuba twagala okutuukiza omukwano gwaffe. Basebo ne bannyabo tugwanidde okwefuula abatalaba naye nga tulaba nga titwambadde gaalubindi, nga tulaba naye ne twefuula nti tebitulya yadde biyinza okuba nga bitunyiga omutima. Ebintu bannaffe bye bakola teri muntu atuukiridde 100 ku kinnaakyo, naye kale tufube okulaba nti tubivaako ebimu naye tusanyuse bannaffe. Ali atyo omukyala Nabuuma Josephine kukubidde ku y'Abaganda engabo
mukyala Nkobaza Mbogo Sise obufu bwe bumu, mukyala Nanteza Liita oba yaddukirawa. Naawe nkubidde ku y'Abaganda bassebo ne bannyabo, obulungi buggwaawo, ekyo njagala mukimanye. Obulungi mu bulamu bwaffe buggwaawo, naye ate ekintu ekiyitibwa omukwano kyo kirabika obutaggwaawo. Ekyo ojja kkiriziganya nange oba owakane. Obulungi bw'omuntu bukeera enkya gwe wayagala nga mulungi ne bubeera nga buggwaawo. Kakati muno bw'obanga wamwagala lwakuba nti oba oli awo wamwagalako bulungi bwe buggwaawo, ogenda kukola otya? Kitegeeza bassebo ne bannyabo, kitegeeza nti bw'obanga oyagala omuntu tomwagala lwakuba mulungi, tomwagala lwakuba muwanvu, tomwagala lwakuba nti mugagga alina ku bintu by'omanyi gwe by'otakoleredde. Ne kale tetuganye lyajja okugamba nti munange mukolamu embi ate n'agira byonna tubimanyi, ne leero ate si bye tugenda okubeerako. Yagala omuntu olw'okuba owulira nti omutima gwo gumwagala. Bassebo ne bannyabo, obulungi bwe bubeera nga buggwaawo bujja kutuuka buggweewo, busebengerere, buggwekerere, bwegobe. Naye omutima, omwoyo bijja kusigalawo, bijja kusigala nga bifaanana. Kitegeeza yagala omuntu, yagala omuntu, olw'ekyo kyavaamu oba amakulu agamuvaamu. Nyinza munansonyiwa kampi, nyinza okukozesa ekigambo kino nti love the person for what she is from inside, not from outside. Love the person for what he or she is from inside, not from outside. Ebiseera ebisinga abantu baffe mutunuulira nnyo ate ebintu eby'oku ngulu, asibye dreads, ate bulijjo nali noonya ba dreads kaŋŋende n'oyo alina obunnya ku matama, ate bulijjo nali nabanoonya y'ono yennyini muzudde, kaŋŋende n'oyo. Nabakolera emabegako omulamwa nga mbannyonnyola, nga mbalaga abaana abawala bye basinga okwagala, oli ng'agamba nti nze njagala asaze, atera okusala ekimemeya, annyumira nnyo. Omulala n'agamba nti nze njagala alina akazigo mu mannyo, oba agamba njagala nnyo omuvubuka oba omwami nga alina akanyama, alina six packs. Njagala oli nga ayambala ogupale emabega n'apakiramu ebipapula n'ebizimba ne zibanga ssente. Ebyo byonna tebikola mukwano. Kaakati ebikola omukwano bassebo ne bannyabo, era bye tutayinza kukkuta bye ŋŋenda okunnyonnyola ate tweyongera okubeera nga tumanya. Bw'obanga oyina omukwano ogwa nnamaddala totunuuliranga bintu biri. Era ffe abamu bwe tubeera n'okwagala ebintu bye tutayinza kukkuta, omukwano ne jjiya zirina. Omuyimbi awumule mirembe yakugamba ogugwe guli mu jjiya nnene. Waliwo lwe tubeera ne bannaffe nga tulina omukwano, si lwagamba nti balungi, naye nga ekituufu nga ayina ebintu by'akola ddala ne bikuleetera okuwulira nti omukwano guli mu jjiya nnene. Kale akayimba kano kanyumire mukwano gwange, kano Jenome Weegomba Kizito Mustapha. Eriyo omwana muwala atera okugoberera mukyala Nnaku Kiweewe Harriet, anyumirwa nnyo emisomo gino, omulongo Babirye Dorothy. Waliwo n'omwana muwala ali mu ggwanga lya Kenya akakalabya, bamuyita Nabukenya, bamuyita erinnya lidduse, bamuyita oba Nabukenya, ali awo mu ggwanga lya Kenya lyakakalabiza egijje Nabukenya Shamira.
Webale nnyo Shamira Kola, webalire ddala. Neno kenkulabyeko kanchatule mama abange nguli munjira nene atawasagala kubali yadde eddakiika emu bweti abawala bensinga nankumu omutima gumanyi mutamu egutabanya bwangu nkulaba nnyabo ne bwesiba ddala omuntu omulaga omutima ne gwesiba sagala kuva wali yadde eddakiika emu bweti abawala bensinga nankumu omutima gumanyi mutamu gwegutabanya bwangu nkulaba nnyabo ne bwesiba bannange nange mmanyi okuyimba mu mpa obugalo mumpa obugalo bassebo ne bannyabo eri omuntu gw'oba oyagala ddala n'omulaba omutima ne gwesiba kaakati muno bw'oba ng'omwagala ebyaddala oyinza okwagala muno nawe n'olabira ddala nti omwagadde omutima ne gwesiba nga buli bw'omulaba bannaffe ebintu bye tutayinza kukkuta mu mukwano bassebo ne bannyabo bingi njagala tukikkirize ffenna njagala njagala tukkaanye ekintu kino ekintu ekiyitibwa okuwaana bassebo ne bannyabo bannaffe tugwanidde okubawaana ebintu ebinyuma mu mukwano muno n'omuwaana bannange ekintu eky'okuwaana gye twatandikidde munnaffe nga bwe badde atugamba anyumirwa okutambula n'omuntu nga kwegamba mukkiririza mu munansonyi waliwo ekigambo munansonyi wakatono sitira kwagala lumi lwabo bamagulu meeru kwegamba n'owulira ng'omuntu omwenyumiriza mu kye tuyita proud munno owulira omwenyumiriza munno agwanidde okuwaana ngenda kunnyonnyola ekintu kye bayita okuwaana nti ddala teri muntu ayinza kkoowa ng'abadde mu mukwano ne munne ate munne kumuwaana bangi ffenna tunyumirwa ekintu ekyo tuwaana si kutuwaana nga mutukeneka kubanga omuwaana ku mubiri ne ku misonyo bassebo ne bannyabo ebintu bye tutayinza kukkuta mu mukwano ly'essanyu omukwano n'okwagala essanyu lino likolebwa bintu biwerako muno okuwaana okulabirira okufaako okutegeera okubanga mukwatagana mu bye mukola ate oli ye yakugambye teri kintu kinyumanga kuba nti buli kintu kyonna kabibeere birooto ddala ng'ekituufu bw'otunula oba oli awo nti ebirooto byammwe babiri era mubikola muli babiri kuba tujjukire nti omulimu ogukolebwa abantu ababiri gwanguwa bassebo ne bannyabo bwe nnyonnyola ekintu kye tuyita essanyu mu maka ne nnyinyonnyola mu kuwaana ku bannaffe waana ku munno nga litoboosi bwakugambye nti bw'oba oyagala munno muwaane ku mubiri ne mu busomyo kaakati ngenda kunnyonnyola ekintu kye bayita okuwaana abakugu ennyo bakugamba nti weewala omuntu akuwaaniriza naye eriyo okuwaaniriza okubi oli ng'akikola kajanja si kuwaana bya ddala naye eriyo okuwaana ate okulungi kwengenda okunnyonnyola n'ogenda n'osiba akaviiri n'olabika bulungi ddala naawe n'okiraba nti onyumye muno najja n'akugamba bannange onyumye naaki wallahi onyumye owulira nga kikuzaamu amaanyi naawe obadde weetunuulidde n'olabira ddala nti onyumye naye akikugambye kwegamba mu bulamu owulira bulungi waana ku munno ng'abadde asibye kaviiri oba omuleetera kintu kye tuyita essanyu engatto bw'abanga alina akagato kayambadde ne kamunyumira amuwaane
mugambe mukwano leero engatte eno ndaba nga ddala ekunyumidde. Teri yali aguze engatto n'enyuma ng'eno ey'olwaleero. Waana ekintu ky'olaba nti ddala akirina. Eriyo abawala abalabika obulungi, eriyo abakyala abalabika obulungi nga ddala ne bw'oba ng'olina ttima ogwanidde okumuwaanako. Eriyo abalina oboolyawo embeera nga ye lubeerera ayagala nti yaba asinga, ekitayinza kusoboka. Bassebo ne bannyabo, waliwo n'ekintu ekirala. Ekintu ekirala kiri nti munno ayambadde akagoye, ddala olabira ddala akagoye kalungi, kale lwaki tomuwaanako? Eriyo olugoye munno lwayambala n'olabira ddala nga lunyumye, munno muwaaneko naawe. Toli mulogo gwe atali mulogo munnange, lwaki towaana munno? Nammwe abakyala, nange bwe mba nga nyambadde essaati yange n'olabira ddala nti nnungi, ogwanidde okubeera ng'ompaanako. Ffenna twagala bino ebintu bye nnyonnyola ku buli luuyi. Omwami bw'asala ekirevu n'anyuma muwaaneko nti ddala leero ekirevu kinyumye, oyinza okikwatamu n'okiyonjako. Kye tuyita essanyu n'okufaayo okulabirira. Oyinza omugamba mwami leero leka nze abaakusanirira ekirevu. Naffe bitunyumira kati nga ffe abalina ebirede biyitirivu, olinaako n'atandika okubiza, bitunyumira ate ne bw'obizanyiramu era bitunyumira. Naawe omwami mukyala wo mukwata mu nviiri n'omutereza akavira akabadde kakyamye, n'omutereza obukowekowe obwo, n'omutereza ku lususu, naye kimunyumira. Eriyo ebintu bye tukola nga kwegamba bibeeraga nti ddala tulina omukwano. Emmere, akufumbidde emmere n'akujjulira. Muwaaneko mugambe leero omukyala bukyofudde emyaka gye twakamala leero emmere y'olwaleero ate yeeyitiridde. Mugambeko leero ey'olwaleero yeeyitiridde, kkiriza ogaane. Mugambe onzijukiza emmere gye twalya ku mukolo egindi. Byonna omulaga kwagala bambi na kufaayo, ate kikole ng'owulira mu mutima gwo kyenyumirizaamu. Eddakiika zirinya ez'akapepejjuka ku ssaawa 8. Bassebo ne bannyabo, oyinza omuwaanako n'omugamba mukwano, ndudde nga ntunuulira bannalulungi, naye nkizudde nti gwe asinga mu bakazi mu bwannalulungi bano balabika abaasala nti abinakyo oba ono omulala ye nnalulungi baalimba. Muwaaneko omulage, muwe kapeeke kale ng'omuwaanyeko. Ne bw'aba ng'agenda ku mulimu kale muwe kapeeke. Bw'akomawo mukulise eyo mutikkule. Ffenna nnyinnyonnyolera ku luuyi olw'omwami kikole, naawe mukyala kikole. Tolina ky'oviikaako. Bassebo ne bannyabo, by'ovanirize ndaakugambye nti buli bwe mba naawe wulira kyakugamba. Ddala bunyuma. Ekintu kino agawala ekyeyongera kunsanyusa. Obugambo bwo buli lukya bweyongera kumpomera. Kati obugambo obuwooma. Obugambo obuwooma n'ebintu by'omuntu ebyongera okunyumira buli lunaku. Ddala bannange tuwaane ku bannaffe. Nalulungi nkizudde gwasinga mu bakazi abafumbo bonna obulungi. Taatawo oyinza omugamba mwana muwala bw'obanga omulina n'omugamba mukwano nyina kye naakavumbula, ayinza okubuuza mbulira kye wakavumbula, n'omugamba mukwano kitaawo ateeka okubanga yali mubbi. Mwana muwala ajja kutya akugamba ate lwaki ogamba yali mubbi? Omugambe kubanga yabba emunyenye zonna nazikuteeka mu maaso go. Omuntu yabadde atidde ogenda okulaba ng'afuna akamwenyumwenyu. Kwegamba yali tuwaane ku bannaffe.
amaaso ge mugambe malungi ddalira ng'olaba nti malungi waliwo ayina amaaso amalungi bannange tetwogera abeewaabwe ne batukuba twawulidde munywanyi muwada akali esuubula ng'awaana munno okufa obufi nawe jangu okubbe banno omukwano gwo mutuume kumanya ag'enjawulo kabiri nage naye gwe lubeerera omuyita taata kidomoole maama muno muyite kumanya amalungi kabiri nage mugambe kabiri nage mpulira leero omutima gwange mpulira nkwagalira leero ninga omutamiivu ninga omutamiivu muyite maasombira naye kimunyumira okumuyita maasombira mugambe leero ndinga omutamiivu mpulira laavuyo empunziza mpulira muyite kaalala yoyo no Giovanni mwana mulenzi Giovanni Luzinda kugambye nti ye mu luse lw'abaami abanoonya takyalimu ddala waliwo lw'obeera n'omuntu n'olabanga otuukidde ddala ku birooto byo bannaffe tugwanidde okubalaga ate amaka gonna agalimu essanyu lifaanana lityo bassebo ne bannyabo omukwano lubeerera guba muto bassebo ne bannyabo mwami oyinza omuyita super power nga gw'omweyitira linnya ly'omugamba owange super power nga liwamuwa tubeere n'ebintu ebitwawula ku bannaffe abasoma n'abataasoma kati ffe katubalage tuli banjawulo tetuli basomi naye tuli bagunjufu mweyitire super power mweyitire shopping mall mugamba owange yuyu shopping mall mushopinga babiri molo mugimanyi mwenna gye mushopinga muyite kipenzi kyange oli otya ali atya omukyala waliwo omukyala mukwano gwange ali mu kyondo ky'abawalabu bamuyita bannange erinnya lidduse mukwano waliwo omukyala mukwano naakujjukira naakutumirako ne bambi we bali kufaayo oyo nno munakyoto muyiteko muno bodegaadi w'omutima gwo naffe muyiyize ku buntu kwegamba ekintu ekyokuwaana bannange simanyi oba nkinyonyolwe ntya tukitegeere mugamba ow'omukwano okwagalako okusinga omwenge obulungi okwagalako okusinga omwenge obulungi mugambira bayeriiso mugamba amatama go malungi ng'emivumba emirangi mugambi bannange ensingo yo nnungi n'embweza eby'obuyonjo bannaffe tubawaana ebigambo eby'okuwaana bingi waanako munno mugambi ne mukwano bw'oba owakana nti sigwa asinga mu bakyala bonna oba mu bawala bonna abalungi jangu kwatamira oba endabirwamu weerabemu olabe weetunuulire olaba oba mulimu omuwala omulala omulungi akusinga ddala tagenda kumulaba yaba asingira yewuwo munno mugambe owomukwano gwe pulezidenti w'abamenyi b'emitima mu nnyumba yaffe yongere owaane munno nsaba tuddemu twekwane buto kubanga olunaku lulindujjukira mugambe nti olunaku lwajjo nakunoonyeza mu kibuga n'engwa mu basirikale ba kafi ne bankuba nene mbagamba noonya oyo gwenjagala owange saawa erinnya lye ebintu mubiteekemu okujanjawaza nammwe mbadde leero mmaliridde kwegaayizo omukyala nawe oyinza ogamba mwami leero mbadde maliridde leero bakusibe waakiro ofire mu kkomera sirika owulire kyagenda okugeragenda kugamba kubanga lwaki obadde oyagala bansibe mugambe kubanga wanyweseza amazzi ekiro ekidomolo kiramba n'enkira ne ku nte
bassebo ne bannyabo mukkirize ekintu ekikwatagana n'okuwaana ate ogundi eyo yongi fundikire ate nzije ne gundi egenda okubeera nga esibula oba oli awo tumanye naye nga mu butuufu banaffe bagwanidde okuwaana. Ennamba yange eri 0773 276 277 ate 27 oyinza okusaako obubaka bwonna obuyinza otuyamba okufuna kadata. Tuli mu kaweefuwe kati wakutandika kugezesa kyuma kino twetaaga emitwalo nga 10 okudda waggulu tulabe ebbanga lye tuyinza okumala oba ekyuma kino engeri gye kinaaba kikekkerezaamu. N'olwekyo ayinza otuyambako oyita ku nnamba eyo n'ossaako k'oyinako